This pastoral staff is a symbol of episcopal and pastoral authority. So, Bishop James, it is now my joy to hand you over this St. Pastoral staff to you as a symbol of the pastoral authority the Lord has given you in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Tuliteeka ku nsonga zino wammanga esooka okuwulira ekigambo kya Katonda, abantu okukkiriza n'okwagala Katonda n'emitima gyabwe gyonna n'emmeeme zaabwe n'amaanyi gaabwe gonna. Okutuuzibwa ku bulabirizi buvunaanyizibwa bunene, era eyo y'ensonga etukuŋŋaanyiza wano ffenna. Ekirowoozo ekyasooka okunzijira nga Reverend Bukomeka alangiriddwa ng'omulabirizi, era ekinzijira nakati kyakumuyozaayoza. Naye ate ngenda ne nzijukira nti obukulembeze kitegeeza buvunaanyizibwa, ate obuvunaanyizibwa bujja n'okusoomooza. Ne ŋŋamba oba musaasire, naye ne ŋŋamba nedda, asoomozebwa tumuzzaamu buzamaanyi, naye ekisinga bulijjo bwe kuba n'essuubi. Era Bishop Bukomeko tumulinamu essuubi ddene nti agenda kwongera okuyitimusa obulabirizi bw'emityana mu by'omwoyo ne mu by'omubiri.